Nzikiriza muli bulungi abalungi abagyekomeddeko abasalawo okulaba nga bwe tuyiga nga bwe tufunamu ekyamakulu. Mwebale mwenna abatwala obudde bwammwe ne mulaba ne musubscribinga ne tuyiga ne mubeera mu comment section ne mulayikinga. Mukama abawe kye musinga okwagala kye mbasabira kyokka. Wabula mu kaleero mujjukire episode yavuddeko twalese Jovan bali mu ddwaliro ne Becky bagenze kwekebeza. Becky omusawo abagambye nti nno results ffe kapo we zijja wano ez'omusajja tuziwa omukazi n'ez'omukazi ne tuziwa omusajja. Wabula mwana mulenzi Jovan tekimusanyudde n'akatono n'akamu n'ak'eddagala anti tumulabyeko nga alwana ayisa emikono ng'alaga si mumativu. Kyokka nga results z'omuwala ye yaziina naye nga n'ezze naye azaagala naye azeesomere. Eno paniki yonna gy'aleseewo. Bw'oba omwana ow'obuwala oli eyo nga bbaawo mu butuufu akola bino, manya bw'oba osobola teeka kamera mu nnyumba olabe omulenzi ono by'akoleramu ddala ddala nga toliiwo. Kubanga Becky naye asigadde yeebuuza n'agamba essanyu nga lingi. Mazima ddala bw'oba nga ggwe weekuuma weemanyi ddala nti ndi mulamu, weemanyi ddala siyitaayita, kiki ekiyinza okuleetera essanyu nga lino lyonna nga Jovan bw'akikoze n'afuluma n'azina amazina wabweru w'eddwaliro, just being negative. Kino kikulagirawo nti abadde takisuubira, gy'ayitaayita wangi. Bawala mmwe ddiya twekuume baddiya. Abaana bano ekikolwa kye baakoze eky'okusoola empapula za kitaabwe ne nnyaabwe zaali bagenda okusayininga, omupya wenna yaakanneeyungako bw'oba tonnakitegeera. Tulina omukyala eyawasibwa mu maka gano era yabadde nga ye abala bintu naye nga abala bufumbo bwa kkooti. Abaana be baagudde ku mpapula nga tebakitegeddeeko, baasazeewo bazitwale bazisuule era babadde banyumyako awo mu mbeera eyo naye nga maama alumisa emboozi munda era tezibadde busa naye n'afulumayo ne yeesowolayo n'abalaga nti buli kimu nkitegedde. N'agamba Luwi nti nze era nategedde nti tewali musirusi omulala okuggyako ggwe. Luwi amugambye naye nnyabo swalako. N'amugamba alowooza nti kitaffe muzeeyi nnyo, ozze obbe otwale. Akoze ekintu kino mu malya mangi, ajja n'abba abalina abagagga naye afuula ababikka omukwano n'abaggyako ebyabwe. Naye Luwi ku luno abaana baamulabuukiridde, ku luno gye yagenze wafu nnyo. Abagambye mmwe ne anti wammwe n'omugattako anko wammwe Alex tewali n'omu asobola kunnemesa ku kye njagala kukola. Daisy bulijjo abeera ku ludda lwe n'amugamba naye maama olimba nnyo, n'okola kino ekintu nga tetuliiwo nti mbayite nga baani. Bwe yali agenda okunkwana nammwe yabayita. Bino ebintu birimu abaana ba ddadi, bino ebintu birimu abaana bo bakoleredde. Toleka mukazi ku kugenda n'owasaawasa mukazi bw'otyo, tomanya kyasobola kukola nki. Abaana akera n'abagoba ewaka era abaana amaaso gaabikkuse. Jovan celebration azituusizza mpaka n'ewaka. Naye mmanyi nti Becky alina ky'alabuseeko, anti agreement yali nti tugende mu ddwaliro tulyoke tudde mu kisenge oba obyetaaga. Naye ku luno Becky ky'alabye celebration mwana mulenzi akola, Becky yeekengeddemu n'agamba nedda, ne mu kisenge oba ntegedde nti oli mulamu good enough, nze mu kisenge sigenda kuyingira. Era owedde amusikaasika n'amugamba gundi lindako, omanyi ye ekisenge kimukyusa feesi. Tayagala kumanya buli oluyingire we ayagala mwana muwala ayingire ekisenge yenna gw'aba atuusizzaawo kubanga talina onoomu. Wabula kati enfunda ziweze nnyingi ng'abaana bamwegaana mu kisenge eyo. Ono yateekawo akakakulizo naye era kawedde. Naye byakoze eby'okusanyuka asanyuka ebyo ne mu kkubo ne bamanya nti bava kwekebeza, mwana muwala bimukubye wala.
taata baateeseewo olusirika ewaka. Olusirika ddwo luli nti empapula ani yazitutte, kubanga baakomekereza buli omu anenya munne, gwe watutte empapula, gwe watutte empapula. Taata abadde atuddeko eno, muzeeyi Kibirige n'asalawo akubire ku muganda amubuulire embeera eri ewaka. Namubuuza kiri kiti eyo, ndi munnange era tekinnatereera. Naye abadde ali awo n'awulira yajja. Ng'ani maama w'ewaka yaleese olusirika, naye yakimanya ayina ky'abaza era bw'anyiiga anyiiga yeekubaakuba, anyiiga yezza. Abadde ali awo n'aleeta akatunda. Bw'aleese akatunda n'akateekawo. Ku luno bulijjo tumanyi aleeta giraasi 2, aleese giraasi emu, tewali kumunyega. Kale ffe katutunule, kubanga ne muzeeyi Kibirige agambye kati nze bino abindeetedde tanteereddeemu, nange sigenda binywa. Kati buli omu azize munne, kano kagenda kunyuma bazzaako ki? Babbebi b'ewaka kwegamba kati bali bored. Luuyi atudde wano n'alowooza n'agamba naye nkubulire ndi bored. Ne munne n'amugamba ndi bored. Tugende tusabe edda tetugendeko out. Naye nga tebanatuuka kweyo emboozi, balina emboozi gye banyomezaako awo nga balaga olusirika oluli ewaka bo lubanyumira bunyumizi. Era Deeza amugambye wabula baaba wakakubye. Olusirika oluli ewaka sinnalutegeera nalutegeera, nagamba kasita takuba kitaffe, bw'anaakingiramu okumukuba ne balwana awo tujja okuyingirirawo. Tuyina kati kukola bukubirire kukuuma kitaffe abeere mu mbeera ennungi, omukyala ono aleme mutuusaako buvune bwonna. Kubanga tulengera kyekiddako oluvannyuma lw'empapula okubulawo. Buli omu yeekwasa munne, gwe wazikwese toyagala kunfumbirwa, gwe wazikwese saagala onfumbirwe, kwegamba biri awo. Naye bafundikidde bagambye Luwi, the favorable daughter, agenda asabe Daddy bagendeko out. Mukulu Alex bye yakola bitandise okuzza omuzigo. Andi yasalawo akwaneyo mukyala w'ebbali amutottolera omukyala ali mu maka nga bw'atazaala, bw'atyo n'amuweebuula. Essaawa eno omukyala ow'ebbali abikooye, tayagala genda muzigo, ayagala maka. Kubanga ye yazaala omwana, omukyala ali mu maka teyazaala. Abaami mutegeera bwenzija baddiya, manyi mukalaba, naye mulekeraawo okutuswazaswazanga. Bw'oba okwanya omuwala ow'ebbali fine, mukwana obulungi bwe, muwaane buli kimu. Ebyange naawe bambi tobiteekamu. Kubanga kati essaawa eno omuwala Alex ali mu kulaga mukyala ono nti mukazi wange tomuteeka mu bino, mukazi wange tomugamba nti mugumba. Naye nga y'ensobi gye yasooka okukola ng'amukwana nti omukyala ow'omu maka tazaala, nkukwanye njagala mwana. Ndowooza wano mukitegedde. Era omukyala ali mumukubira mu muzannyo bwe bwennyini. Amugambye tosemberera mu maka gange mukyala wange, tumanyi gye tuvudde naye. Naye olw'okuba yasooka muweebuula gy'ali, amugambye kale gw'otunuulira kati si ye wali gwe yakwana. By'onsuubizza mbyetaaga era njagala maka. Sigenda kuliza mwana wange mu muzigo, sigenda kudda waffe, ate sigenda mukwata mukuwa. Nzija mu maka go. Mukyala Alex amubikka laavu. Talina na kyamulaga na kimu nti nno waliwo ne gwe nazaalako ebbali. Abaffe omukyala ono bw'anaakwata ekkubo n'ayingira amaka, kigenda kubeera kitya? Alex omukazi amukaliddemu nno. Omukazi amukaliddemu. Naye nga zonna ensobi zaava ku Alex, singa teyateeka mukazi, singa teyabuulira weakness ya mukazi ali mu maka, mukyala ono kati essaawa eno amulaga nga bw'ayagala ennyo mukazi we. Omukazi ali mumugamba omwana aliwa? Akuzaalidde abaana bameka nze olyoke onteeke mu muzigo ye asigale mu maka? Alina okugavaamu. Mukitegedde baddiya. Kati nno bwe tutya abakazi b'ebbali, omukwana w'ebbali naye afundikira agatutte. Alex asigaddewo awo nga tabitegeererako ddala. Omanyi ddala Jovan ye celebrations zikyagenda mu maaso. Wabula abadde akyacelebratinga ng'akubita ab'emikwana amasimu. Bannange he counts himself a lucky man.
muwala kyavudde ajja Becky n'amugamba mukwano waliwo gye nfunye akalimo gye mpulidde akalimo jangu tugende. Omwami ebigambo byamuzeemu amutegedde leero nti ddala Jovan akyalimu obuto, ddala Jovan tasaanye, ddala Jovan yakola loosi okumumiitinga n'amuyingiza mu bulamu bwe nga future husband, kubanga amulaze nti tebimukwatako, ayagala mulimu gw'aba manager, tayagala kutambulira ku mulimu omutono. Kwegamba kakazi katukonna kabadde stressed, ne kamugamba nkubuulire bw'onoolabanga nkumyewo gy'oli mpitira embwa, naye ggwe nkumaze nkutadde wansala. Ye Tendo gy'ali anoonya mwami nga omanya nti bw'oba gw'onoonya ebintu tonyiiga nnyo. Anoonyeza omwami mpaka bwe yeekozezza mu ntebe ne yeekanga, bonna abadde mu lusirika. Naye omwami gy'avudde bambi ajja amutaase, kumba abadde yeekoza ng'akantu oba kyakamukoonyeeko tetukadde nakategeera. Nabadde akyagala okulaba Hani akyandowoozaako, Hani bannanga amukubye eriiso ng'atambula okuddayo. N'omusajja n'agamba n'omukazi ono nanneekolezaako, naye n'amukuba eriiso. Bannanga babeerako mu lusirika ng'olwo, olusirika lwa laavu mmwe lunyuma. Kasita tomutuma agenda kwenda wabbali, bano bannyumidde. Olusirika luno lunnyumidde, wabula badde bakyali awo ng'omwana omuwala wuuno eyaggyeewo empapula asaba ddadi kugenda awutu, takomye kumusaba kwokka wabula ne ssente azisaba. Tenda atunudde bw'ati naga bano baleka bali mu kunoonya nze, this is nonsense. Wabula taata bw'aviiridde mu mbeera n'agamba nembeera n'omuntu mu nnyumba n'asirika n'akola biki n'ataamuuka. Ne tugamba bannange embeera eno evuddewa? Era Luuya afundikidde amugaye ddadi nsonyiwa kiki? Tenga nembeera n'omuntu mu nnyumba ne mweyisanganya ne muteebuuza mulinganga oba abeekola ki? Duwina n'akkakkana ng'era bwe yasoose kufukamira. Namugamba ddadi nsonyiwa, wano awulidde buli kimu kye boogera kikoona ye. Kwe kusalawo n'abaziimuula bw'ati. N'atambula n'avaawo n'agamba bino sijja byeteekera binyiiza bunyiiza. Ye ddadi wa Luwi asazeewo n'akwata ssente n'amugamba ziizo mukwano, genda wano wati ne wati oggyewo ssente naye mukomewo nga bukyali. Naye ekinsanyudde omukyalo ono wamaze okutambula amugambye wamma obadde oŋŋamba ki, ng'ekiraga nti omukwano gwa ddadi n'omwana gwakomyewo dda. Channel Media kw'obadde mukwano abadde awuliriza, nkusaba subscribe ate na subscribinga, notification bell giteekeko obeerenga notified bwe mbeera ntaddeyo videos nga zino. Twasalawo okulaba bwe tuyiga, era Luuya atambudde n'agenda mu masanyu amangi, agende aggyeyo ssente gye bazimulagiridde anti out ekubye. Ye taata asigadde wano nga yejjusa mukazi lwaki amuyisa bw'ati. Bino n'ebirala bingi bikyajja mu